Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nnaalongo Nnalubaale nga nsinziddwa wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese muli mutya bassebo ne bannyabo mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale ne gye mutatuusaako ngalo kubanga eriyo bye mutateekeddwa kukola nga kituyamba nnyo nga temubikoze, then kiba kituleetera okubeebaza nti mwebale butabikola. Buli lw'obeera awo n'otokola ekyo ky'otoyina kukola oba olina ky'otaasizza ye bannange. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga mukutu, mwebale commentinga, thumbs up, kwata ku kigalo ekyo ekitunudde waggulu. Osobole okukakasa nti mu butuufu osiima byonna bye tukola era twongeremu amaanyi okusinziira ku ekyo ky'oba okoze. Olwaleero njagala twogere ku lutwe. Olutwe kyeki? Kubanga tuwulira abantu nga nina olutwe, Nnaalongo nina buno obuntu obweru mu njala baŋŋambye nina olutwe. Olutwe kyeki? Olutwe ye muntu embeera gy'abeeramu nga akyaliddwa omusambwa guno oguyitibwa kibi. Mu bulamu bwaffe amaanyi ag'enjawulo gakiika gye tuli mu biseera eby'enjawulo. Kati nga ffe abakyala tukiika ewa Musoke buli mwezi, naye waliwo empewo nga ejja okugeza lumu mu bulamu bwo, lumu mu mwaka, lumu mu mwezi. Eriyo abantu abagamba nti mu bulamu bwange nafunako embeera bw'eti omulundi gumu. Kye basinga okwenyumirizaamu kiba kya kulwala. Nalwalako lumu ne nkumayo siddangamu. Olwo oyo nga yakiika ne kiggwa. Eriyo abagamba nti nze mu bulamu bwange bwe nalina emyaka 14 nalabikirwanga, era awo we kyakoma ng'omanya nti kati amaanyi ago ag'okulabikirwa gaali gakiise gy'oli era n'ogayitamu. Eriyo agamba nti nze buli kiseera bwe kiti oba buli omwezi lwe gutuuka bwe guti nfuna embeera bw'eti. Olwo ng'omanya nti amaanyi ag'ekika ekyo gaba gakiise gy'oli mu bbanga eryo. Era eriyo agamba nti nze buli mwezi mu biseera bwe biti oba mu mboneka oba mu masumi nfuna embeera bw'eti. Kale amaanyi ag'enjawulo gakiika gye tuli mu biseera eby'enjawulo. Kino kituuka ku buli mulubaale. Kituuka ku buli mulubaale. Tulina jjajjaffe ayitibwa Kibi. Njagala oyawule wakati wa kibi ne kibi. Kibi musambwa guli mu bwa mutanda, ate kibi muzimu guli nnyo mu famire eyo ey'essanje. Abo abalangira b'essanje abo be balina nnyo omuzimu guno ogwa kibi. Naye kibi mu bw'omutanda ng'akiise gy'oli newankubadde mwambuluzi era ng'alina ebirungi by'akola, nga Abaganda bagamba nti mu kibi mwe muva ekirungi, nga muno aboolugave mwe bajja erinnya erya Mukiibi. Kibi si musambwa mubi ng'erinnya bwe liwulikika, wazira ze ntambula ze. Ebbanga omukulu ono ly'amala ng'akiise gy'oli, olw'okuba alina okweraga mu bantu nti ali gy'oli, olwo buli ky'okola ne bwe kiba kirungi bo abantu bakitaputa bulala. Bw'okola ng'oyagaliza bo bakuyita kweraga. Bw'osaasira omuntu n'omuyamba nga bagamba nti teri ayamba nga talina kigendererwa. Olwo buli kibi ekikolebwa oba ekyogerwa bagamba nti gwe gwakyogedde. Owulidde? Era babuuza kimu, ayinza kuba ani? Ate ayinza kuba ani? Era gundi ye yakikoze. Luno nno lwe bayita olutwe. Kiba kiseera ng'omukulu ono akiise gy'oli.
Ekyebuzibu olutwe tulukwasaganya tutya? Omukulu ono ng'akiise gy'oli, ekisookera ddala kumanya nti akiise era waali muli butoola. Waliwo emikolo egikolebwa mu bw'omutanda okulaba nga embeera eno tetambula bweti. Kubanga kituufu si buli lwakiika nti ayina kuleeta mbeera ezo, naye wabaawo ebbanja. Lumu asobola okukiika nga ye azze kkubanja nga mukamaawo era y'omu ku bakamaabo. Lwakuba tulina obuzibu nti abantu balowooza nti oli buli lwakwata mu mweso n'alaba ekiddugavu oba n'alaba enzikiza olwo abeera mutanda. Naye njagala mumanye nti mu bwakabaka bw'omutanda mulimu ate emisambo emirala mingi ate nga nagyo gitambula nga ye. Kale si buli kiseera nti bw'olaba ekiddugavu oba enzikiza nti aba mutanda. Mulimu emisambwa mingi omutanda gy'atambula nagyo era nga mufe abantu mulimu abantu ab'enjawulo abalina emisambo egyo. Obuzibu nti gitambula nga ye, kati oli bw'akulaba agambirawo nti ye. Ekyo kye kitutwala mu mbuga ezo n'osanga ng'onaakugamba mukaakabaka n'oli mukaakabaka n'oli mukaakabaka n'oli mukaakabaka. Nedda bannange, abamu tebaba bo, abamu baba bakyala ba misambwa gino egy'enjawulo egitambula n'omutanda. Kale bwe tumala okumanya ensonga eyo, omukulu ono ayinza okukiika gy'oli nga ye mukamaawo. Omukulu ono ayinza okukiika ng'azze ku lwa mukamaawe omutanda nga yamutumye ajje akubanje. Omutanda asobola okusalawo n'agamba nti mu kifo ky'okutuma abasajja be nga kisombi ajja okujja akusombere buli kizibu nga buli kino kifuluma kino kiyingira, n'atatuma naluwendula, oyo awendula n'akuwendulira kino n'akuwendulira kiri, n'atatuma kikunta, oyo agenda okukunsa ensojji malayo obumazi, n'asalawo n'atuma kibi ajje gy'oli akubanje. Ate oluusi ayinza n'okujja omukulu ono kibi nga tazze kubanja wazira ng'azzeeko buzzi gy'oli nga bw'ogamba nti kange ndabe ku muntu wange ono n'ajjako gy'oli. Kale ng'olabye embeera eno, omutendera ogusooka nagubayigiriza nga nsomesa ku ntereeza ya Kabaka Bulamu mu bwaberera mu bwa Walumbe, nga wano alumba buli kimu n'ennyimbe zonna eza buli kika. Era bw'ogendamu obwo obutambi osobola okumanya omutendera ogusookerwako n'oba ng'okozesa okwetaasaako olutwe. Omukulu ono kibi asobola okukiika gy'oli ng'azze buzzi kulabako, naye bw'agenda asobola okukulekera residues ez'olutwe. Olutwe luno obulabe obulimu nti lusobola okukulemesa obulamu. Ne lukumalako emikwano, ne lukugobya ku mulimu, ne lukugobya waka, ne lukugobya kwegamba ku nnyumba, buli kimu nga lufuuse ekitalo. Kyova olaba nti si nsonga ya kukwata mpola era si nsonga ya kunyoomerera, kubanga osobola ogenda ku mulimu ne bakuwayiriza akantu katono ne kiranda ne bakugoba naye nga gwe muli owulirayo very very innocent. Ne bakizuula oluvannyuma ng'olw'ensonga ziteredde ne bakuyita ne bakuzza naye nga damage already weeri. Owulidde, kye kitugambisa nti tetuteekeddwa kuleka bintu nga bino kutataaganya bulamu bwaffe. Kale mu mbeera nga zino ng'abadde azze n'akukyalirako n'akulekera residues zino, osobola okukozesa omusulo guno ogw'okumakya, morning dew, okuba nga oggyawo residues ezo z'aba akulekedde n'ogweyisayisaako n'ogaa nti mpaawo kitakya, njagala n'olutwe luno lukole ki? Lukye. N'oba nga bw'otyo osobola okuvuunuka embeera eyo gy'obadde otuuseemu, era mu ngeri y'emu
kyalibadde kituufu kale bw'olulaba n'osooka okola ekyo n'osobola okwestablishinga ddala akiise abanja oba alina gw'abanjizaako. Okay? Kati awo n'omanya ekituufu ekyokukola ki ekyokukola. Kale bw'omala okukimanya ng'okitereeza ng'olwo olutwe lukola ki lukuvaako. Osobola okugamba nti ate nze ndi boosi bino binkwatirako wa ya oyinza okuba boosi naye eyo mbagagga banno olutwe ne lulabika muganda wange n'olaba nga obakubira amasimu tebakyagakwata nga waliwo eyakulimiridde. Owulidde waliwo eyakulimiridde n'akuleetera okulabika nti gwe mukozi w'ekibi mu kikoosi kyonna, kati awo n'ofuuka black sheep. Nkiraba ekyo mu buli ngeri kiba kitataaganya emirimu gyo n'entambula zo ng'omuntu era psychologically obeera okyunyizibwa. So tetuteekeddwa kunyoomererwa bintu nga bino ebijja mu bulamu bwaffe naddala mu ngeri y'okusaagirira. Eriyo abagamba nti kati Naalongo ate nze ndaba buno obuntu obweru ku mikono. Eyo obuntu obwo obweru butambula n'olutwe naye tubuteeka mu mazzi g'emiziŋŋoonyo. Bw'ofumba emmere ofuna amazzi ago ag'emiziŋŋoonyo n'oba nga onnyiikamu engalo ezo obuntu obwo bukola ki bugenda n'oba nga bw'otyo ovunuse embeera eno. Mwebale kwekuumira ku mukutu bannaye, mbaagala nnyo bantu bange, mwebalire ddala naddala abaagera akaseera ne mumpaayo ka ddata munyamba nnyo munnange kubanga kikulu nnyo gino emirimu munnange tegiriiko facilitation. Ffe ng'abantu ffe tulina okwerwanako. Nze nga mbalwanako eno mumanye ate mwe mulina okwerwanako okulaba nga bye mmanyi bibatuukako bassebo ne bannyabo. Kale mwebale kwekuumira ku mukutu, akuume atakuumira mpeera weewaawo.